Kigudde wani ekitegeza nja kwata omwana muteke musepiki mulye sawo president fort wakulonda. Abatuuze Bekawanda Kirinnya biga ekisangibwa mu ggombolola y'e Nabweru Mwakiso baguddemu ekikangabwa oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe ng'afiiridde mu nnyumba. Amawulire naffe tugenze kulaba munnaffe tetukyamulaba ku kyalo kati ogenda okuggulawo ne tusanga ng'akoze ng'afudde. Nekiteebereza enjala yemusse akubanga abantu ku kyalo kuno enjala nnyingi abaana tebalina byakulya. Afudde ye Amina Nabirye atemera mu gy'obukulu 35 nga yasangiddwa ng'afiiridde mu nnyumba mw'abadde asula mu kitundu kino mu ngeri enzibu y'okutegeera. Afudde abadde mukwano gwange naye mbadde nveyo wansi Kirinnya bigo yensanze omukyalo omu waakolera naŋŋamba mulongo omulabako konze mulongo nga sinnamulabako oye maze ennaku bbiri mulongo sikola ki simulabako era ne byabadde atunda bivundidde wano konze koye kigendayo ewuwo okole ki nkonkone olabe bwensise wano era olutuuse sirina kyenkoze nenkola ki nengendayo olutuuse ku lujinga lugale nga tewali wagula essimu bagikuba essimu bevugira mu nnyumba. Abatuuze bategeeza nti omugenzi yandibanga njala ye muviiriddeko n'okufa kubanga abadde aludde nga takyalya olw'okumala ebbanga nga takyakola oluvannyuma lwa pulezidenti okugaana abantu okuddamu okuva awaka. Ekyamuviiriddeko okufa alabika njala kubanga baatugalira mu mayumba tubadde tetukyakola nga naye takyakola nga takyasobola kuva waali kugenda ku mirimu gwe yali akolako. Babiri abadde amaze ennaku 2 nga talabikako era wana abatuuze kwe kusalawo okukuba ku ssimu ye wabula ng'evugira mu nnyumba nga tagikwata nga kino kibawaliriza okutemya ku ssentebe Julius Kinobe naye aleese poliisi nezuula nti abadde yafiira mu nnyumba eno. Koffe ne tutandika okwekuŋŋaanya wano kwekubira chairman era chairman kwe kuleeta abapoliisi ng'omuntu yafiira mu nnyumba naye nze mu kulowooza okwange ndowooza njala ye yamutta kuba nti tetukyakola nti tufiira mu mayumba tetulina kyakulya n'amazzi ge tunywa kuba tutya n'okutambula ogenda okuganona kubanga tumanyi bajja tukuba kibooko. Poliisi ng'ekulembeddwamu osi waayo Raymond Odongeze neggulawo era nga wezireetedde ne nnyina w'omugenzi Nalongo Nakyejwe Ana wakati mu kwaziirana. Nakubye essimu ng'erivuga tewali agikwata. Nakati gikube eri munda. Naffe kuzitegeera bakubye essimu eyogera munda tiwala agikwata. Ono atutegeezezza ng'omwana we bw'abadde talina kirwadde kyonna era ng'abadde akola mirimu gye egy'obusuubuzi ng'asuubula ffene. Abatuuze basabye gavumenti okwanguyawo okuleeta emmere mu kitundu kyabwe kubanga abantu abasinga bali bubi nga bagenda kufa baggweewo olw'enjala. Akawunga tetukalabako tugenda kwekalakaasa tebabuulidde gavumenti etuyambe tujjukirire abantu baffe batandika kufa b'Ekirinnya bigo. Ssentebe Julius Kinobe agambye nti ye kino abadde takirabangako omuntu okufa enjala era nga wano nno waasinzidde n'asaba bakakiiko akagaba emmere okwanguwa otuuka mu kitundu kye kubanga abantu batandise okutondoka nga bafa enjala. Tunaba kumanya kikyamusse katuwage poliisi gakunoonyereza tulabe ki ekyasse omuntu oyo. Bino we bijjidde nga waliwo abatuuze abalumba ofiisi ya ssentebe ono nga baagala abawa emmere kubanga baali tebalina kye bagenda kuliisa baana baabwe. Emmere gavumenti mwe mwagisuubiza ffe abantu emmere gye tubasaba yaffe nga bannayuganda mwe mwagitusuubiza tugenda gumba wano paka nga tufunye emmere mazima ga Katonda mu ggulu. Oluvannyuma poliisi ebakkiriza okutwala omulambo gye gugenda okuziikibwa e Bugerere era nga wetuviiridde mu kifo kino nga bali mu nteekateeka ez'okutwala omulambe wa RDC abawa ebbaluwa egutambuza. Ejje ku kyalo kuno kati abantu bakeerako ku makya ne bakeerako erosi naye tugoba bagobe nga tuna kyabakolera kubanga gavumenti yatugaana okukola ki okugaba akawunga konna. Ajje Samuel yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Naye abatuuze bagamba alabika njala